Amazima gali nti ku nsi kuno abantu abasinga twegomba obulamu abantu bano bwe babeeramu, naye ate obadde okimanyi tebeenyumiriza mu ekyo kye bali. Ffe tubalabanga abantu abasinga okubeera abasanyufu, abasinga okubeera n'emirembe. Njagala nkutegeeze nti ekintu kye bali si nti buli omu ku nsi asobola okibeera. Kyova olabanga ennamba ennyingi ey'abantu bakyegomba okubeera kye bali naye nga tebasobola. Wabula njagala nkutegeeze nti ku nsi kuno okubeera ow'enjawulo oba olina okukola ekintu eky'enjawulo abantu abasinga kye batya okukola oba kye batasobola kukola. Naye lwakuba nti ekintu kino bw'okikola oluusi kisobola okuviiramu obuzibu. Abantu bano ab'amaanyi be twesiimisa lwaki bali ekyo kye bali? Olw'ensonga nti bo baakola ekyo abantu abasinga kye batya okukola, era ng'abamu bejjusa, nga wadde abamu baakulira mu maka nga galimu eddiini, naye olw'okwagala ssente n'amaanyi n'obuyinza baakomekkerera nga bejjeeko ekyo ekyabwe ekyabaweebwa eky'omugaso nga gy'emyoyo gyabwe. Njagala nkutegeeze nti bino ebintu olw'okuba nti obiwulidde nnyo otuuka ekiseera ng'efuuse emboozi era nga tosobola kukkiriza nti gyebiri. Naye ba celebrities bangi bavuddeyo nga balaga ennaku gye bayitamu n'okwejjusa ku nsobi gye baakola ey'okuwaayo emyoyo gyabwe. It's hard, like I say, get on tour. And it's hard because I'm ashamed. I feel ashamed that I would even have those thoughts, you know? I'd feel that low or that depressed. But I so badly want to be Catherine Hudson that I don't even want to look like Katy Perry anymore sometimes. Okay. Era ng'abamu balaga nti basanyufu ku lw'ekyo kye baakola. Your ultimate goal is to be famous, then you're gonna do a lot to get there, like sign your name in blood in a contract with the devil. That's how I got introduced to the music industry. I swear I wanted to be like the Amy Grant of music. Yeah. But it didn't work out, and so I sold my soul to the devil. Well, needless to say, sold my soul. I swear to Lucifer. I sold my soul to the devil. Why is your hand over your eye? Because I'm a devil worshiper. What are you talking about? Kino nno tekiri mu sekita emu yokka okusinga tukimanyidde mu entertainment industry, naye ate njagala nkutegeeza nti n'abantu kati ab'enjawulo okugeza mu politics, mu business ne mu bintu ebirala ojja kwesanga nti abantu bakola kintu kye kimu okubeera ab'enjawulo. Ensonga lwaki nkoze eno video njagala okulaga nti mu kyonna ky'opulaninga okukola oba okubeera kakasa nti buli choice gy'ogenda okukola mu maaso tojja kwejjusa lwaki wagikola era terikuleetera buzibu bwonna. Nkwebaza olw'obudde bw'owaddeyo okulaba video eno era nkwagaliza ekiseera ekirungi.